I'm calling Madam. Why you Stop it. Stop it. We don't evict people. It is not you're evicting somebody's house. Why are you breaking it? Why are you breaking it? Why are you breaking somebody's house? The president was on TV last week on Sunday. I have been calling you and not picking my calls. Any court order has How can you break somebody's house? What? Madam, I'm asking you. The president made an order. I called you. Any court order Madam how can you break somebody's house? When the president gave an order, why don't you pick people's calls? Get out of this district. No. There is no court order. Court order has to go through us. We are the head of this municipality. I'm the mayor. But any court order has to go. Yes, it does not allow us to own our territory. How can you break evictions? I'm the president doesn't break evictions. I'm the political head. I'm the president of this municipality. I'm the owner of this municipality. How can you come and start demolishing somebody's house? No house. No. Even if there is no the president is a director. There's a fountain of all. Yes. A whole minister. Yes. I sit in cabinet. How do you break somebody's house? I have been hearing things about you and I keep quiet. Why are you a chief justice? This is not your district. You are collapsing. How can you come on my territory? I'm the mayor. Did you inform me? You are not saying without involving the local leaders. No, this is I'm the mayor. How can you make it? You have made people cry. Everybody is crying about it. No court order. The directive which we have. No court order is supposed to be. They are two. Unless you are not digging, she's the one. Where at our offices, that's where she should go. That's where they deployed her from. But she's a big problem.
So she should go back. Office should be closed and take further notice. Bano bagenze kujja ku inkompeya eziti bayingira ku minyumba. To make a statement. She has refused to make a statement. You have to go and make a statement. No. You will have to go and make a statement. She has refused to make a statement. Ani abalesi. Baby. Kati atalazeewa. Baby. Kati atalazeewa. Gwa. muwala wa musika wa wano kakati enyumata tuzibadde mukota abaana baloopa lwakuba mama bwange onazaira omwana ku lujja n'akulirako nemulekako n'akulirako ne bagamba awaka waabwe ne beefunzaawo tubadde mukota ova mu 2000 omuwala oyo Stella Nambi ne Habert aliddeko MC Crazy bebaga ne baloopa amata mu kooti tubadde mu kooti enjeru baagugoba bwe bagujja enjeru ne abantu balina court order. Who are you above the law? Gwolina okuba ng'oli mubaka wa president osobola okujja n'onyigiriza abantu ba bulijjo mu buyukwe tubadde tusirise oyo leeta poliisi mutwalo ono ajja kubyogera mama sende ofisi ya RDC natwetaga buyambi kuba yajja wano ground nga tetuliwo ntulowooza nti oba aze tutereza amicably netugenda mu ofisi ye twageze n'atuvuma bubi nnyo n'atulangira ffe tuli babbi n'atulangira buli kimu kati ffe netumugamba kati mu kooti ebintu biri mu kooti ate ku ground mujja mutane mutandika okwaga okwevicting abantu n'atugamba ndi above the law nsobola breaking nga ntulugamba olina kwanga ofunye court order talina court order talina lupapula lwonna naye najja on the ground amenye kubanga bamuwadde sente kubanga lino omwana abisa sente wakati sawa za walabe nga byonna bitandise addise yemuludde n'adduka okitegeera naye nga twagezezaako gamba RDC n'atugamba ye anytime agenda kumenya naye nga tuli mu kooti set house etiyise ku Saturday tulina citizens byonna bye yaloopa byonna nga tajja kyokka ffe dusiga nga tujja mu kooti abeeyagalirako ng'agamba mwana waani agamba ye mwana be bannannyini omujjajja waabwe bakola ngamba RDC yagamba ye mwana wa mujaasi bazadde bajaasi alhamdulillah ino kola bukyayagala tewali ayinza musookinga kaabe president oba yatuga directive teziva mu state house twakubira aba state house abali mu musango no nga tebalina kye bakimanyiko they only know about the Saturday meeting. Okay. Yeah. Tofaayo
Obuzibu buvaawa? Obuzibu buva ku maka gano. Amaka gano gaali g'omwami bamuyita Kasikisa eyafa. Omwami oyo yaleka abaana 7. Mu baana abo 7 mwalimu abaana bawala 2. Abaana abo in fact bazaala abaana 5. Omuwala omu yazaala abaana 3, omulala n'azaala abaana 2. Omwana omu n'afa. Right now tulina abaana 2, ababiri baagana okubeeyungako. Ababiri baagana okubeeyungako bano. Kakati oli omuwala era ajja na kiraamo. Omuwala yani? Stella, bamuyita Stella. Eddala? Nambi. Abise. Omweru? Okay. Leero bw'ajja n'ekiraamo. Namufunye. Bw'ajja n'ekiraamo ng'agamba jjajjange yannaamira wano jjajjange omukazi. Enkeera bw'ajja ng'agamba nti ye administrator wa jjajjaawe. Kakati yatwala emisango mwennyini ye yatwala emisango ng'agamba mbu tebaamuwa shares bulungi. Naye nga yaweebwa share wali. Yaweebwa share 10 ku 10 n'akitunda. Owulira. Kati bwe yali ayagala okufiya tugumye. RDC kati kanjogera ebigambo RDC byeyaŋŋamba. Gwe Agnes. Bannange ne badde nsuubira okubeera nga Agnes nga oba muntu ntwali awo gwe afaanana bw'atyo kiki ekikubbisa ettaka lya banno? Kiki ekikubbisa ettaka lya banno? Lwaki togenda n'ofumbirwa? Saagala kuwulira ne tugezaako okumunnyonnyola nti munnange nnyabo ebintu biri mu kooti. Ekooti mwe mwawaaba mwenyumiriza mu kooti mwe mwawaaba. Mbadde nga mboli yali anyigirizibwa yawaaba. Kaakati no gwa Agnes njagala okutegeeza. Enkya oba olunaku lwonna Habati waaviira ku kitanda ngenda muleeta adde we yakulira. Netumugamba naye bannange tuli mu mbiranye era tuli mu misango. Mugamba abaana tebaagobwa. Abaana baavaawo nze ngenda okuyingira wano tewaaliwo muntu. Omukyala yanvumye. Nangambanga bwe njagala okubba ettaka. Taziasini kitalo simya w'ekibuga kya Njeru Municipality. Olunaku lwaleero okufuna ekyekango oluvannyuma lwa RDC wabuyikwe Hajati Ndege Hawa okujja mu kitundu ky'enkulembera Njeru Municipality mu kyalo kya Nava Road n'awitnessinga okumenya kw'ennyumba ey'amaka agamu nga azze ne security. Ffe tukimanyi bulungi Pulezidenti yayisa directive n'awa obuyinza olukiiko lwa District Security Committee okuba n'obuyinza bwonna nti wabawo wadde court order waliwo court order eyisiddwa okumenya ekizimbe. Olukiiko lwa District Security Committee lwe lunaabanga n'obuyinza obwenkomereddwa okusalawo ku ki ekiyinza okukolebwa. Naye kineewuunyisizza nga ndi ku municipality awamu ne Diana Mutasingwa tuli mu project gyaleese okugawa obugaali. Omutuuze omu wazze ng'akaaba amaziga nti RDC Hawa Ndege ali kumenya ennyumba ye n'abajaasi bali kumenya ennyumba ye. Bwe tutyo tuyimiriza omukolo ne tuddukawo ne tutuuka ku ground ne tusisinkana RDC nga ali ku witnessinga agamba nti ye kyalikola kye kituufu takwatwako. Naye nga ddala twebera ddala nti kyakola kimenya mateeka kubanga RDC ye n'omubaka wa Pulezidenti tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu. Alinga avumaganya gavumenti yennyini ya NRM eyamuwa obuyinza okujja okukiikirira ekitundu. N'akwata abantu batandika okukuba ennyumba y'omuntu nga tekiri mu mateeka. Juzi twabadde twabadde ekisozi Egomba. President n'agamba tewali evictions whatsoever. Oba ki ba magistrate bajaji tebasobola kukuba nyumba z'abantu. Yenga RDC yani wano mu Buyukwe azenga akwata amayumba g'abantu ng'agakuba ng'akwata ngali mu nsonga z'ettaka ng'akwata ssente z'abantu abantu abatayina kintu kyonna abantu ba wansi. Kino kivumirira ate tekigenda kuddamu mu Buyukwe district because olwaleero tutuuse ku scene kino kyakoze ayina kisasulira. Ekyokubiri tumusanze red handed tebaŋŋambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu. Ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi. Ajawa obuyinza okubeera mu kibbattaka. N'akwata abantu batandika okukuba ennyumba y'omuntu nga tekiri mu mateeka. Juzi twabadde twabadde ekisozi Egomba. President n'agamba tewali evictions whatsoever. Oba ki
ba magistrate bajaji tebasobola kukuba nyumba z'abantu yenga RDC yani wano mu Buyukwe azenga akwata amayumba g'abantu ng'agakuba ng'akwata ngali mu nsonga z'ettaka ng'akwata ssente z'abantu abantu abatayina kintu kyonna abantu ba wansi kino kivumirira ate tekigenda kuddamu mu Buyukwe district because olwaleero tutuuse ku scene kino kyakoze ayina kisasulira ekyokubiri tumusanze red handed tebaŋŋambye bugambi ku street nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi ajawa obuyinza okubeera mu kibbattaka ambe ba RDC nga bano babajje mu districts RDC atamanyi mateeka RDC ki osobola okubeera ng'oli mukule oli representative wa president omubaka wa president nga tomanyi mateeka nga wasoma ruling nga waliko injunction bwe n'ogamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nsingako ne president kangende ku ground nkole ki nkube ennyumba y'omuntu abantu baffe babonyaabonye nnyo ambe ba RDC nga bano babajje mu districts RDC atamanyi mateeka RDC ki osobola okubeera ng'oli mukule oli representative wa president omubaka wa president nga tomanyi mateeka nga wasoma ruling nga waliko injunction bwe n'ogamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nsingako ne president kangende ku ground nkole ki nkube ennyumba y'omuntu Osimaya w'ekibuga kya Njeru municipality olunaku lwaleero okufuna ekyekango oluvannyuma lwa RDC wa Buyukwe Hajati Ndege Hawa okujja mu kitundu kyekulembera Njeru municipality mu kyalo kya Nava Road n'awitnessinga okumenya kw'ennyumba ey'amaka agamu nga azze ne security ffe tukimanyi bulungi pulezidenti yayisa directive n'awa obuyinza olukiiko lwa district security committee okuba n'obuyinza bwonna nti wabawo wadde court order waliwo court order eyisiddwa okumenya ekizimbe olukiiko lwa district security committee lwe lunaabanga n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo kuki ekiyinza okukolebwa naye kineewuunyisizza nga ndi ku municipality awamu ne Diana Mutasingwa tuli mu project gyaleese okugawa obugaali omutuuze omuwaze ng'akaaba amaziga nti RDC Hawa Ndege ali kumenya ennyumba ye n'abajaasi bali kumenya ennyumba ye bwe tutyo tuyimiriza omukolo ne tuddukawo ne tutuuka ku ground ne tusisinkana RDC nga ali ku witnessinga agamba nti ye kyalikola kye kituufu takwatwako naye nga ddala twebere ddala nti kyakola kimenya mateeka kubanga RDC ye n'omubaka wa pulezidenti tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu alinga avumaganya gavumenti yennyini ya NRM eyamuwa obuyinza okujja okukiikirira ekitundu akofiira okay Odama Nicholas anje ndi wano ka defense kubanga wano nze nalwayo ku mama kago nze nayingira wano 2000 nze akayingira wano ekituufu ziri kituufu nze nayingira wano omwaleyo mununyayo neyo akanse ku complaining agamba ayagala party ye ayagala kutunga nini ayagala itaka ye side ga side zababunga Odama Nicholas anje ndi wano ka defense kubanga wano nze nalwayo ku mama kago nze nayingira wano 2000 nze akayingira wano ekituufu ziri kituufu nze nayingira wano omwaleyo mununyayo neyo akanse ku complaining agamba ayagala party ye ayagala kutunga nini ayagala itaka ye side ga side zababunga ire kitu ekyo naye badde njagala kuyogera naye bano babadde RDC abadde kalis abadde mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugambe toyongera ku kitu kino toyogera kino kati nganze nze tosobola kuyogera nze nakubira kusimu ku chairman agamba kati bayingira ate chairman aliwa nze silina kyakola abadde immediately batanse kumeneka nyumba
kati awo nze navuddeyo nze nagenze ngakola ki nze nakubirako bano bagambye essaawa zino bali kumeneka ennyumba muliwa muze mukoleko musoboka ate essaawa zino nze tosobola kugenda ku mupolisi oba nze kwenda ku polisi bayira nga nze ndi ku mukesi nini ebintu yammwe nze siriyo naye essaawa zino ekitaga mukoleki mugende ku mupolisi aida muyita abantu abalala kuba RDC azena timu ye waliwo abalala bavuddeyo waliwo omusajja babiri bavaayo kintu kyamaanyi bwekiti nga bangamba ti nnyabo jangu otuli wano kukatebe konze ngambuuza Stella yalwa tuwona nga ne Stella mubambuuzaako konze kiki ekigenda maaso byawedde nti byo byawedde byera byawedde kati nga mbuuza RDC konze yeyalwa nti simumanyi onali mmanyi oli omukadde nga banga nti yoyo nga mubuuzaako nyabuzi ng'abuuza kati ate alina akofiira. Okay. nze Odama Nicholas nze ndi wano ka defense kubanga wano nze nalwayo ku mama Kaguno nze nayingira wano 2000 nze akayingira wano ekituufu ziri kituufu nze nayingira wano omuwala eyo muniniayo nineeyo akanse ku complaining agamba ayagala paati ye ayagala kutunga nini ayagala itaka ye side nga side zababwenga ire kitu ekyo naye badde njagala kuyogera naye bano babadde RDC abadde kalis abadde mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugamba toyongera ku kitu kino toyogera kino kati nze tosobola kuyogera nze nakubira kusimu ku chairman agamba kati bayingira ate chairman aliwa nze silina kyakola abadde immediately batanse kumeneka ennyumba kati awo nze navuddeyo nze nagenze ngakola ki nze nakubirako bano bagambye essaawa zino bali kumeneka ennyumba muliwa muze mukoleko musoboka ate essaawa zino nze tosobola kugenda ku mupolisi oba nze kwenda ku polisi bayira nga nze ndi ku mukesi nini ebintu yammwe nze siriyo naye essaawa zino ekitaga mukoleki mugende ku mupolisi aida muyita abantu abalala kuba RDC azena timu ye waliwo abalala bavuddeyo waliwo omusajja babiri bavaayo ire ekitu ekyo naye badde njagala kuyogera naye bano babadde RDC abadde kalis abadde mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugamba toyongera ku kitu kino toyogera kino kati nze tosobola kuyogera nze nakubira kusimu ku chairman agamba kati bayingira ate chairman aliwa nze silina kyakola abadde immediately batanse kumeneka ennyumba kati awo nze navuddeyo nze nagenze ngakola ki nze nakubirako bano bagambye essaawa zino bali kumeneka ennyumba muliwa muze mukoleko musoboka ate essaawa zino nze tosobola kugenda ku mupolisi oba nze kwenda ku polisi bayira nga nze ndi ku mukesi nini ebintu yammwe nze siriyo naye essaawa zino ekitaga mukoleki mugende ku mupolisi aida muyita abantu abalala kuba RDC azena timu ye waliwo abalala bavuddeyo waliwo omusajja babiri bavaayo